Yeebazibwe omuyinza w'ebintu byonna, Katonda waffe ajjudde ekisa n'okusaasira. Mbalamusizzaako baganda bange, mbalamusizzaako bannyinaze. Canaan Land International Ministries, Arise and Shine family. Mwebale gye mutusizzaako engalo. Hallelujah. Evening glory nate. Nebaza Katonda ku lw'omukisa guno. Bakodineta mwenna mbebaza. Baprograma, abayigirizwa, abasumba baffe, elders and all leaders of this ministry. May God bless you for standing and being a pillar in our lives. Hallelujah. Tugenda kusomako mu kitabo kya Yokaana 13 olwokutaano. Tujja soma okuva ku lwokutaano paka ku lw'omwenda. Awo tutuukewo tugende tusome 14 paka 16. Eyo nja kwesomerayo. Haleluya. Nenga tetunnasoma tusabeko. Kitaffe omuyinza ow'ebintu byonna, nkwebaza ku lw'akawungeezi k'olwaleero, nkwebaza ku lw'abaana bo bano abali mu nnyumba eno Mukama, nkwebaza kubanga otuwadde omukisa guno okugabana nate evening glory. Nze gwewadde omukisa ogwo okufumba ekyolweggulo Mukama, nzijjawo okutegeera kwange, naye nkozesa bukozesa Mukama okwogera wabula bwe byoyogera gye bali. Ekitiibwa n'ettendo biryoke bikuddire, ffenna tuweebwe omukisa. Weebale Yesu, weebale Mukama. Amiina. Tuli mu kitabo kya Yokaana essula 13 olunyiriri lwa 5. Nina Bayibuli ya Luganda. Egambye nti after that he poureth water into a basin, nti oluvannyuma lw'ekyo Kristo n'ayiwa amazzi mu bbaafu, and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Nti bwe yamala n'ayiwa amazzi mu bbaafu n'atandika okunaaza ebigere by'abayigirizwa nga bw'abasiimuula n'ekiziba bwe yali yeebisse. Olw'omukaaga lugamba nti then cometh he to Simooni Peetero. Awo n'ajja eri Simooni Peetero, and Peter said unto him, Peetero n'amugamba, Lord, dost thou wash my feet? Nti lwaki onaaza ebigere byange? Na olw'omusanvu. Jesus answered and said unto him, Kristo Yesu n'amuddamu ng'amugamba, What I do thou knowest not now. Nti kino kyenkola saawa eno kati tokitegeera Peetero, but thou shalt know hereafter. Naye ojja kukitegeera oluvannyuma lwa wano. Olw'omunaana lugambye nti Peter saith unto him, Peter amuddamu, Peetero amuddamu nti thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast not part with me. Nti nze tojja kunaaza bigere byange, ssebo mukulu. Kristo Yesu n'amugamba, bwe sooza bigere byo obeera toli kitundu ku nze. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Peetero n'ayagala nnyo Yesu to the extent nti ekintu kyonna ekyali kyagala okumutaagula kimwawule ku Yesu ng'ekyakigoberawo nga bukyali. Era yaddamu amugambye, yasoose n'amugamba nti nze tojja kunnaazaayo bigere, oli Mukama nga tonnaaza ebigere. Bwe yali agaanye n'amugamba, bwe ssiikunaaze ebigere kitegeeza toli kitundu ku nze. Peetero kwe kumugamba, nkuwulire Mukama wange, sina bigere byokka, kiki ekirala ky'owulira kye wandyagadde okunaaza? N'emikono ginaaze, n'omutwe ogunaaze, buli wamu naazaawo ssebo Mukama wange. Kitegeera omusajja ayagala nnyo Kristo. Awo ne tubuukawo ne tugenda ku lw'14. Olw'14 lugamba, If I then, your Lord and Master, have washed your feet. Olaba nze Mukama wammwe era omukulu wammwe njoze naazizza ebigere byammwe. You also ought to wash one another's feet. Nammwe kibagwanidde okunaazanga ebigere bya buli muntu ssekinoomu mu mmwe. Olw'15 ne lugamba, For I have given you an example, kubanga mbawadde ekyokulabirako, that you should do as I have done to you. Nti mwenna mukole nga nange bwe nkoze gye muli. Hallelujah. Olw'16 n'agamba, Verily, verily, I say unto you, era mazima ddala mbagamba nti, the servant is not greater than his Lord. Omuweereza atasinga mukama we, neither he that is sent greater than he that sent him. So oyo asindikiddwa okusinga oyo eyamusindika. Haleluya.
okusinziira ku nnyiriri zino ziraga nti Katonda atuyise okubeera ekyokulabirako. Kristo atuyise okubeera ekyokulabirako. Haleluya. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Tukomye ku Peetero nga abadde asoose kugaana onnaaza bigere, naye Kristo bw'amugamba nti owaaye bwe ssiikunaaze bigere nga toli kitundu ku nze, n'agamba ebintu biwanvu bwe bityo, bwe kiba bwe kityo nnaaza n'ebigere buli wamu naazaawo ssebo Mukama wange. Ensonga eno yali nkulu nnyo ey'okuba naaza ebigere, kubanga ku lw'14 ne 15 abagamba nti mbawadde kyakulabirako era nammwe mukolenganenga bwe mutyo. Kristo atuwa ekyokulabirako kino era atugamba tunaazaganyenga ebigere byaffe, twenaazenga ffekka na ffekka ebigere. Atuwa omulimu ogw'okuweerezaganyanga. It is a calling to minister to each other. Atuyita okuweereza ffekka na ffekka. Bayibuli egamba nti ayagala okubeera obukulu mumwe anaabanga muweereza wa banne abalala. Kristo yatuwa ekyokulabirako kino okubeera abaweereza eri one another. Ekintu kino kirimu ebintu bibiri, kiraga okwagala, ekiraga n'obuweereza. Haleluya. Kristo atuyise tunaazaganyenga ebigere, gwe mulamwa ogwa evening glory yaffe. Njagala nkubuuza ekibuuzo nti gwe muweereza gwe ampuliriza olunaku olwaleero, onaaza ebigere by'abaganda bo? Onaaza ebigere by'abaganda bo? Ebyokulabirako birimu bingi. Mulimu obwetowaaze, kimu. Mulimu okuweereza, bibiri. Mulimu n'okwagala, ssatu. Kubanga omuntu gw'otayagala tosobola munaaza bigere. Omuntu gw'otayagala ky'oba olaba abamu basobola okikola mu mubiri, naye ekintu kino kiri spiritual. Era abantu abamu tukikwatanga ennono ne mu makanisa agamu. Omusumba n'akwata baafu y'amazzi n'anaaza abagoberezi bonna ebigere. It's okay, era sikiwakanya, naye nga kintu kya mwoyo. Haleluya. Kintu kya mwoyo. Yali atulaga obwetowaaze, ng'atulaga okwagala, wamu ng'atulaga n'okuweereza, nti omu eyeeraba nti mukulu eri banne alina okuweerezanga banne mu kwagala ne mu kubeera ekyokulabirako, era wamu ne mu buweereza ng'abaweereza. Obuweereza buyimiridde ku kwagala. Haleluya. Katonda waba nkulonze okuba nekyokola mu maaso g'abooluganda, kikole mu kwagala nga Kristo bwe yatulaga. Era Katonda waba nkulonze okulembera, kikole ng'aweereza Katonda, kikole in the line of ministry, kyoweereza Katonda. Haleluya. Era Katonda waba nkulonze okuweereza, kikole n'obwetowaaze, kikole ng'okimanyi, ng'oteekamu ekigambo ky'oluzungu kiri with humbleness. Christ was gentle and humble to the extent nti yalagiranga ebizimba ne biwona, abalema ne batambula. Naye kino kyewuunyisa nnyo 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 nnyo. Peetero yagamba, nedda ssebo, gwe Mukama wange atonnaaza ebigere? Kubanga yali tategedde Kristo kye yali akola. Yali abawa kyakulabirako nti nze ndi mukulu mummwe, naye Katonda ansimbye okubeera humble even before you, ng'ate ndi mukulu mummwe. Nti Katonda ansimbye okubaagala to the extent nti nsobola n'okukola kye mulabanga ekiri staggering, ekikyafu. Nti Katonda ansimbye okuweereza gye muli. Haleluya. So tuyimirire mu kyokulabirako ekyo Kristo kye yatuwa, nga twagala abooluganda, naddala abantu ffe Katonda bawadde ekisa n'obuweereza obw'okulembera. Anyway, wakutadde okulembera, tubeere ekyokulabirako mu kwagala, nga twagala baganda baffe mu Kristo.
nga tubaagala to the extent nti tukola n'ebintu batasuubira titusobola obikola yadde tuli waggulu waabo naye nga tubaweereza mu kwagala nga tubaweereza mu kubeera ekyokulabirako gye bali. Hallelujah. As you can hear, I'm in the car, I'm on the way home. Yes, I had recorded the first audio. Naye Mukama abadde andemeddeko ng'agamba enjiri gye nagambye okubuulira badde n'enjiri gye nali natereka nagibuulira yali ya evening glory era naye era bino ebyokutambula olweggulo awe nagambako muganda wange Vincent nagamba agitereka enjiri yaffe oligiteekayo next time oba next week, but by the way even forwarded it to him. Naye nga mpulira omwoyo agambye angambe olugiriri luli lwe nagambye okusoma lwoba okola ki lwoba obulira mu evening glory mbadde nakatandika okubuulira ne wabaawo awo ekibaddewo naye nebaza Katonda nti at last I have shared this scripture. You can go back and osome ekintu kino Kristo kye yakola oyambale omwoyo w'obuweereza mu ggwe oyambale omwoyo ow'okubeera nti wekkakkanya oba weetowaaza oba kye bayita humbling yourself before or beneath even those you are serving, even those who are below you. Si kyangu wekkakkanya wansi w'abantu b'oweereza. Ebiseera ebisinga Katonda bw'atuyimusa ne tubaako abantu be tuweereza wansi nga bali wansi waffe twagala linnyako balinnya twagala ate bo be baba batunaaza ki be baba batunaaza ebigere naye Kristo ye yatulaga nti tekirina kuba bwe kiti nze ate omukulembeze wammwe nze alina obbanaaza ebigere mbawe ekyokulabirako ekirungi nammwe mukole bwe mutyo. Era olaba mu Lw'ekumi amaliriza atugamba nti kale obanga nze Mukama wammwe era omuyigiriza mbanaaziza ebigere era nammwe kibagwanira okunaazagananga ebigere kubanga mbawadde ekyokulabirako era nga bwe mbakoze nze nammwe mukolenga bwe mutyo. Haleluya. Mukama abampeera omukisa evening glory. We are left with something like 36 minutes to go into another program. Hope someone yadakika 7 ndowooza kweza 37 zisigaddeyo osobola okukozesaako 7 okuwuliriza. Haleluya. Mukama abampeera omukisa mbaagala nnyo nnyo nga gyenkomeza kyoboolaba sigenda kyoboolaba sigenda najjanga kiddo ne bwembula sigenda kubanga wano waka mbaagala nnyo. Mukama abankuumire era abanjagalire. Amiina.